mu byobufuzi wofuna interest mu kubyogerako oteekeddwa okubalansinga kubanga bannabyabufuzi waliwo ababawakanya n'ababa bali oba mu control oba okitegeera naye ng'omuweereza wa Katonda oteekeddwa okubalansinga nga bannabyabufuzi bano obategeeza ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri eky'amazima nti tebateekeddwa kubaako sayidi enyigirizibwa oba enyigiriza basobole okubalansinga ebyobufuzi bwabwe babitwale mu maaso eggwanga lisobole okutambula buli muntu afune emirembe egimusobozesa okukola ekyo kye yeetaaga okukola mu bulungi. Kakati nga tumaliriza nga nkuta gwe ng'omulyoyi w'emyoyo kyoyinza okugamba abatekubaka tukisusse kifuuse kya bulijjo. Omanyi mu nsi eno buli muntu awulira obuyinza obumumala mu mutima naye nkugamba ebigambo bino byensobola osiibuza omutemu leero asobola okutta omuntu naye kakirowooza nti ye wankomeredde mu nsi bubaka bwensobola omusibirira okufa abantu tuteekeddwa okufa ffenna bwakutte emundu n'otemula ojja kufa ne gwotemudde yafudde enjawulo eri nti waliwo asooseeyo yenjawulo eriyo naye tayinza kuziyiza Katonda kyateeseteese so twebaza Katonda kuba nti aloze yasibugingo akyali mulamu era nze mugumya ne famire ye tatya abuulire enjiri nga bweri enjiri agibuulire nga Katonda bw'agimubikkulidde Mukama ajja busobola okuyimirira naye kubanga era ayimiridde naye leero kubanga abadde baagala bulamu Katonda azizza ekyo. Enjiri ogibuulirira wano ku Twitter? Nze mbuulira wonna Katonda wampeeredde ekisa ntambula mu ggwanga obudde bwe bunkwatidde obw'okubuulira enjiri nyimirira ne mbuulira. Amina se. Omulyoyi wa myoyo okufuna Mukama yakutegeka. DPC wao likamba. Omuvubuka ono yandiyadde ng'ayogera eri eggwanga kubanga ndaba gwe twagala kwogera eri eggwanga ssebo tolina kyomanyi toli mutuuze wa wano bannange mbeera bwetono bweri tukyali wano enamuŋoona bayitawo bawalakata so embeera bwetyo bwe bazibye jjo ate ne bukya ku makya nga amawulire googera kirala nnyo newankubadde nti siwe egyandibaddeko erina okubeera naye nga abantu ba bulijjo boogedde ebintu byabwe era mubawulidde embeera si ya mulembe era bali mu kutya olw'enjego eyagudde wano mu kitundu kyabwe era bongedde batugambye nti amakubo gano nago mabi nnyo nga woogalaba nti nga bw'olengera ekikubo ekyo kibayita bawalakata okiraba ekyo ekikubo ekyambuka ekikonekitinga wano ku kkubo nyeni kolansi yo kolansi bagamba nti naye kolansi si ekkubo si ddungi wadde n'akamu nga wooliraba si ddungi wadde n'akamu era bakubidde gavumenti omulanga okubanga basobola okubanga ate okubanga batereeza amakubo kusegeera abantu abamu batuse n'okugamba nti nomanyi kyekitegeeza okubanga taliwo wa kitongole kyakwerinda byonna amasasi agasoba mu 10 ekitegeera kitegeeza baba mu kutya okw'amaanyi era abamu boogedde ne bagamba nti ebyobufuzi si bibi pasa Bugingo okubyogerako